kale tuwadde omukisa ekibuuzo ekisembayo ebirala tujja byongerayo enkya inshallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuwalimu ebibuuzo bibiri n'ebyanjawulo. Ekibuuzo ekimu era katubyawule nga tubyanukula. Ekibuuzo ekimu, imaamu ddi wabeera n'obuvunaanyizibwa obuwoowesa omukyala ng'omukyala talina mubeezi amugaba. Katukuyite kugaba si kuwoowesa, kubanga imaamu asobola okukola omulimu gwe wali ogw'okuwoowesa wadde ng'agaba waali. Naye katukuyise kugaba, imaamu ddi wabeera n'olukusa oba obuyinza obugaba omukyala mu mbeera za mirundi ebiri. Embeera esooka nga talina baluganda lwe basobola kumugaba okusinziira ng'eddiini bweragira, kubanga omwana ow'obuwala mu bulombolombo bw'obufumbo mulimu okubeera n'omubeezi agenda omugaba. Omubeezi atandikibwako abeera taata. Abamanyi abamu bagamba nti taata bw'avaako kuddako jjajja bw'abaawo, kibasinga okugamba nti yasinga okubeera okumpi oluvannyuma lwa taata. Kakati taata taliiwo, jjajja taliiwo, baganda be basobola okubeera nti nno bagaba. Baganda be baba tebaliiwo, omwana asobola okubeera nti nno amugaba. Naye abamanyi abamu okugaba kw'omwana bakirabanga ekitanyuma bulungi era ekireeta ensonyi okubeera nti omwana agaba maama we. Naye abamanyi abalala ne bagamba waba taliiwo nga yaliwo akkirizibwa okubeera nti agaba. Kati abo ab'eŋŋanda zonna abalina okugaba bwe baba tebaliiwo, we tugambidde kati omwana oba omwana w'omwana, kati gamba taata n'okwambuka ye jjajja ne jjajja wa jjajja, oba taata n'okukka ye mwana n'omwana w'omwana. Naye ng'omwana tajja okujjako ng'abooluganda tebaliiwo, omwana yasembayo kubanga y'ensonga etunulira okuba ey'ensonyi ku sayidi y'omwana okulaba nga agaba maama we. Kakati eyo y'embeera esooka imaamu gy'agabirako nga tewali muntu yenna asobola mugaba. Embeera ey'okubiri nga abazadde be nga omukyala kuba eŋŋanda ze talina gwagatta naye eddiini, kuba eŋŋanda ze abandi badde bamufumbiza, talina gwagatta naye eddiini. Kaakati kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakafuula kalombolombo ku muntu agaba okubeera nti nno baddiini emu. Kaakati atali musiraamu takkirizibwa kugaba musiraamu mu bufumbo obw'eddiini. Kakati oyo imaamu, ezo zembeera ebbiri zakkirizibwamu okugaba omukyala. Kati omwana akkirizibwa mu mbeera gye mmaze okugamba nga nyanukula ekibuuzo ekisooka ng'aba musinga okuba okumpi mu nsonga eyo tewali n'omu awakkirizibwa okugaba. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waayo likulli lumaza ladhi jama'a malahu wa addada yasamu anna malahu akhwada la yarumazanna falutama ma adraka malhutama narullahil muqada allazi
تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduka namba KV4, essimu noti 702 8 48 9 ne noti 782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Lowooza senga obadde ofumba kyaggulo oba ekyenkya ng'ese afumba naggwamu okola otya? Oba tugeze obadde okozesa kuuka masannyalaze ne gagenda okola otya? Eno y'ensonga lwaki Ridex weeri. Ridex eyamba bakasitoma okubafunira gaasi afumba mu bwangu obw'ekitalo nga tebavudde nawaka. Funa My Ridex app ku Play Store oba tukyalireko ku www.myridex.com oba tukubire ku nnamba yaffe n'etaliira kusasulira noti 8 noti 11 35 noti. Siika Muslim Secondary School ly'essomero ery'omulembe nga litwala abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ku O ne A level. Ebisulo byaffe biyonjo ddala ate nga bigazi bulungi. Essomero lyakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza era nga tulina ne UNEB center namba zombi. Tuli ku musingi gwa busiraamu naye nga n'ab'eddiini endala tubaaniriza. Kyokka nga mu kutumbula ebitone tewali atuwunyamu. Tulina science laboratories, computer laboratory, school library, standby generator, school vans, okwo kw'ogatta compound nga ziddala ate enyirira ebyensuso. Ebyo nonga bye bisobozesa abayizi baffe okufuna byonna bye beetaaga mu kusoma. Busiika Muslim Secondary School tusangibwa Gayaza Zilowe Road, mayiro 25 zokka. Ku ssimu noti 772 68 22 39 oba noti 7 noti 5 83 17. Busiika Muslim somero ddungi nnyo. Kale nno ku lw'ebyenjigiriza eby'omulembe omwana mutwale mu Busiika Muslim Secondary School. Omulunzi osobeddwa enkoko zo zifa mu kirindi ate nga wazigema bulungi. Confid International Limited bakoledde Gumbo Stop Plus ono ng'ayamba nnyo mu kujjanjaba enkoko ezirumbiddwa Gumbolo, Newcastle, IB, Fall Typhoid sako n'ezo ezikoneddemu obulwadde obw'enjawulo. Teka Gumbo Stop Plus mu mazzi oyongeremu ne Glucovit zifune amaanyi okumala ennaku 5. Ekyo ekizibu onooba okimaze. Ate buli lw'ogema enkoko zo yisawo olunaku lumu oteke Gumbo Stop Plus mu mazzi zinywe anti okwerinda sibuti. Lisange maduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo wamu n'emmere y'ebisolo. Ate gwe omusuubuzi tusange Kawempe Mbogo oba ku Container Village ku Keje Plaza edduuka namba KE10 Kampala oba tukubire ku ssimu noti 772 95 983 oba noti 393 10 42 Confid International Limited banno ddala mu bulunzi obw'amagoba. Tukwaniriza ku Aisha Muslim Wear abakutuusiza engoye ez'omulembe okuva India, Turkey, Dubai, China ne Egypt. Tulina engoye ezikwesa ekitiibwa mu casual wear, amakanzu ne hijab ez'abato n'abakulu. Tulina juba, enkofiira, scarves, headrobes, school pettiveils, emisaalo. Tusange ku Bench Wanuka Street, Mini Price Lane, opposite Modern Shoplex Arcade. Oyingirira wansi wa Diamond Trust Bank. Shop number H21 oba tukubireko. Top 4 benefits of using Mpishi, your essential cooking partner. Mpishi cooks faster than any other fuel because of its high calorific value. Mpishi emits less overall heat, keeping your kitchen temperature unaffected. No ash, no soot and harmful smoke, so your kitchen is always fresh. Finally, Mpishi is environmentally friendly, convenient and safe. Also available at all our energy stations and authorized distributors countrywide,
is the 40 kg and 50 kg cylinders. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Najingo Farida, Manager, Cairo Bank, Kampala Main Branch. Banange tubasaba era mwenna basiraamu gye muli tubaagaliza ekisiibo ekirungi eky'emirembe era nga kya ssanyu. At Cairo Bank Uganda tulina services nnyingi nnyo omuli okutereka ssente z'abakasitoma, omuli okugaba loans, omuli okukwatirako ku bakasitoma baffe bonna abalungi yonna gye muli ku buli kintu ekyetaagisa mu by'essente. Cairo Bank tubaagaliza era tulina amatabi mangi nnyo omuli Kampala Main Branch nze kennyini wentuula, tulina Lotus Branch esangibwa ku Lotus Towers e Nakasero, tulina branch e Bweyogerere, tulina branch e Bugoloobi era tulina ne branch endala ku Shamba Complex mu Kkubo. Bannange mujje mutuwagire, Uganda mwena tubakoowoola, mujje mutwegatteko ku Cairo Bank era tubaagaliza ekisiibo ekirungi, Katonda bateremu emikisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm called Engineer Kabir Farid with Tahmid Travels, the PR of Tahmid Travels. We're located at Kisozi Complex, left wing, first floor. I wish you a very happy Ramadan. We offer Umrah and Hijjah services. We are very happy if you contact us through this holy month. May Allah accept our ibadah. Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum my Muslim friends and clients. Balamsizako amanya gange nze mchala Miriam Halera nze CEO omulungi wa Infotrust Property Consultant. Infotrust kola mataka tugula n'okutunda ettaka ne real estate concept yonna tugikola bulungi. Tuyina ettaka mu bitundu nga Nakifuma, Naggalama, PG n'ebitundu byonna okufuluma Kampala tukikola bulungi. Infotrust twagala obaagaliza Ramadan ennungi. Mu Ramadan eno tugenda kuba tusiibula abantu bataano buli lwa Friday. Ate buli lunaku tugenda kuba tusiibula buli client waffe anaja n'atugulako ettaka. Bw'ojja n'otugulako ettaka naye nga toli musiraamu osobola okwa-identifyingayo family emu ey'abasiraamu ne tugisiibulula. Mu Ramadan eno twagala obagamba nti Infotrust mutweyunire. Tusangibwa Kamwokya ku opposite ne Rubies. Oba tukubire ku namba z'essimu 0774 32 23 05 oba 0774 32 23 05 oba 0779 98 19 37. Nalimbo gwatudde ku TV atulaba olwaleero weekebere ogenti omuzikiti guno gunjagaza ki ate wenva mu muzikiti wano nzirawa amakulu eno yennyuma ye y'okunsi gye wandyenywerezaako mu kuzimba mu kulambula mu kugisaaliramu mukola ebyayo byonna ebigyetoololako osobole okutuuka mulimbo ng'ebyo byatereera kakati weekyekinga weekube mu ttooki gaye nti naye nnyimiridde ntya nze nga nze omanyiza akasinga okunnakuwaza era olunaku lwe nnawulira nga balunkinze limbo nalowooza nnyo ku ayino haji oba naawe ogirowoozaako eruwa Allah bwe yagambira nti minha khalaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ako wakalowooza nga balonkinze limbo
nze ndowooza nnyo aya eyo neeri waltafatu saaqu bisaaq. Allah entumbwe zirinandigane nga bakusibe mu ddiiro lye eryebbeeyi baga ekyenjawulo nze ekisinga okunnuma haji kiri eki nti obeera n'essimu eno n'ogiwandiisa mu mannya go nti Abdusalamu ali kinobe n'ogenda n'oggulawo mobile money n'otandika osavingako akasenteko nga Allah agee nti nkutwala mu kiro kya 17 kutwala mu kiro kya 18 wallahi n'ewaka n'obeerawo essimu n'oginyiga haja titamanyi pin code abaana tebamanyi pin code Allah n'akujjulula sente ne zifiirako Airtel ne yeeyagala ebyo bw'obirowoozaako byonna ng'agamba nti minha khalaknakum olw'olimbo gye tugula ettaka lye tugula ebbuloka ze bakuba zizimbe nakaloke ziva muki mu ttaka. Allah n'agamba nti mwe nakukola naawe mwe nakujja gwe Budala gwe Sumayya gwe Mariyamu gwani gwa fenna n'agamba nti wa fiiha nu'idukum haji kyagambye wali waltafati saaqu bisaaq entumbo ezirima okusinkana bweziti ila rabbika yawma idhin lilmasaq bakutwale nga bakuzaawo wennyini we wava agamba nti wa minha nukhrijukum taratan ukhra ate enkomerero tumere bumezaawo okufubutukawo okuvaawo okudda mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala tugenda tuuka mu maaso ga Allah jalla wa ala nga tugamba nti temweraliikirira kati yanje ensonga muge nti Allah kunnakaloke kwendi Allah kuki kunnakaloke kwendi baga nti kyekiraga nga wallahi saddaaka yo yarabika emitwalo gye 10 gyakola ki gyalabika akakadde ko kakola ki kalabika obukadde bw'obutaano bwalabika mu Ramadani eno ya 2024 nze nyina ebintu mwana Adamu abyebuuze kuge nti okutambula n'ebintu bibiri okuba tulina limbo tulina omuzikiti omuntu abyebuuze Allahu ogambe nti naye lwaki Ramadani eno Allah atuleetedde ebintu bimeka bibiri tutambule nabyo Allah atulaze nti wali osanga kifaananyi eri abantu bonna abatulaba nti wali bajja kusaalira bamale okukkirize nakaloke tuli mu feezi yakumeka yakubiri wazimba ku maka si bwe kiri taata ogayina bambuuza abalabi nja balagirira inshallah nakawuka naye temufaayo biidhnillahi tabaraka wa taala olabagirira nakawuka inshallah basabe busabi oba nagenda okujjira ng'enfufu ekendedde biidhnillah naye ekyenjawulo kyembadde njagala haji abaana Adamu twekubenga mu nnyo ttooki ku mirimu gya Allah lwaki okeera ku makya n'ogamba haji ati tugenda kuzimba era ewaka wonna obubonero ne bulaga nti haji akola ki azimba emmere ne mutandika okulya nga temulya bye mwagala wabula mulya biriwo sente za kuzimba asevinga sente akole ki tuzimba naga nti n'omuga nti abaana tebalina amata naga banywe ku kyayi omukalu tebakimanyi nti nzimba n'eddoboozi eryaki nyina mukwano gwange yaŋŋamba ate sebo tuleme abantu bagulira omugaati n'okulya ku nnyama olw'okuba ozimba musajjawo onalebo nkunyingi yaganiwe tolema ate abantu okulya ku nnyama ne ku nkoko n'omugaati olw'okuba ate banzimba nzimba naye wallahi obubonero bubaawo nga bw'oyogedde. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kakati gwe n'otunula ne weetegereza n'ogamba nti byonna mbikola naye ndi mu kuzimba neerekereza kanneerumye nve mu muzigo abaddu twerumyako ddi ku nnyumba ya Allah tugaye nti ke tugikutte feezi eno 1 mweggwera okategedde haji tiketukutte nakaloke feezi 2 tetumalaako Ramadani ono okujjako ng'ennyumba ya Allah ekoze eki katwerumye tusindike byonna bye tulina ku masimu biggweko tuvuge seminti tumutwale abatalina sente za kashi tukole buli kimu tukiteeke ku site ennyumba ya Allah ekole ki eggwe okwo kwe bayita okwerekereza okuzito ate okunene kakati gwe bw'otunulamu bwoti n'ogamba nti naye bukyanga omwezi guno gutandika batambuza ebintu bibiri masjidi limbo gwe bwebalabalamu bwoti n'enniya ye ey'enjawulo gwe Allaho kiki omugamba nti Allah nze kino batambuza ebi naye kino wano wensinza okuteeka
era olwaleero njagala twawula abalenzi mbaki mu basajja n'abawala mu bakyala otyo nga bino byombiri tugenda kutambula nabyo haji simanyi kiki ogenda kwekwata anze ndi wa masjidi anze ndi wa muzikiti tulekewo obukwakulizo nze ndi wa otyo tulekewo obukwakulizo genda maaso buli akakasa aje yekutta omuzikiti kangu mulekere zikanekwata eriyo gyolageeyo buli akakasa nti mu nsi akadde kagenda keera tukuggyemu tukuze mu maaso ga Allah kwata essimu yo kati okujjako ng'ogaa nti gwogenda kubeerawo kati baba abasijidi onaaba kodi ki Allah buli akakasa nono kwali okakasa nti muso genda vaamu buterevu kwata essimu yo buli akakasa nti mu nsi Allah agenda keera akuggyemu ozizibwe mu maaso ga Allah weza ogenda ziikibwa mu limbo wakawulwa ku kijja kyammwe oba wa kwata essimu yo tukozesero n'olugero lw'abaganda baga nti atamanyi mpewo yawa ye magombe yama mufu olubugo kakati gwe gamba okusaddaaka kulimba okagwe atayingire kabbuli okisegedde agiye kutte masjidi leero lwenjagala tulabe kakati owa masjidi newe simu nnyonnyola bingi nebwe simu nnyonnyola bingi nze mba nnyonnyola ebingi waliwo atamanyi kufa kakati anti jega yenna akakasa era ng'akimanyi nti ne masjidi zonna kiki nyumba za Allah bas ekyo kikumalira ekyo kyokka bw'obanga omaze okukitegeera nti masjidi okugizimba tozimba iyo mwogenda kusula tozimba zabapangisa tewezimbira oba kuzimbira muganda wo Allahu jalla wa ala gwozimbira kubanga mbagenda kumusinzizaamu ani atayagala kubeera mulangira kuba nti nange nazimbidde ku Allah ennyumba sebo waliwo mukama waffe alagidde mukama waffe alagidde agambye nti omwaka ogwaggwa ku lisiti gye twalina eya families kwaliko eya Haji Badiru Kimirante family era ye kennyini yamobilizinga akakadde ne katuuka ndoza mwasobamu oba n'emitwalo nga 2 ne katuuka Imaamu Idi Kasozi agambye nti nno teeka gw'onoomanyi oba gwa namobilizinga banno bakulu bo ne batoobo ate kwebalisebo kwebali oba seekyo onoofuna bufunyi mulala wani mukama wammwe mwarozi mukama wammwe mukama waffe Faruku oba Faruku yanaaba kumaakuma bagweseka wa famire mufune enamba sebo oyo omu nandagira n'agamba nti Sheikh Empungu buli lwe tukulabako tulaba Sheikh Empungu n'olwekyo oteeka omufunira enamba family zatandise naye nga tunagenda eyo alhamdulillah Sheikh Abdul Azizi bwatyo bwatemye empangi ng'atulaga kiki olwaliro kwe tugenda okutambulira kikuyingirire ddala mu busomyo Allah alabika tusaasidde n'enkuba ebadde tutiisizza ennyo kubanga abamu bwetandika okutonnya nga bulangiti muzzaako Allah alabika wano mu Kampala n'emiriraano okusinziira ku message bwefuna erabika nga esammuse kabe kasinga okuba nga ekedde kaakati nkugamba nti baako kyowaayo kwata essimu yo tandika neya Airtel abalina Airtel Sheikh Abdulaziz nkakasa nti nno ekuli mu ngalo ate bw'oba ng'okikakasa nti nno ddala masjidi nyumba ya Allah awe nsuubirira okuba nti nno onyiga bw'oba ng'okakasa nti ogenda kuvaako kuno ku nsi bakutwala oba bakututte ku mulimbo oba bakututtewa naye bali banno bwe mujja okubeera nabeeyo bwe bagenda tubanoonyeza amaka gaabwe amaka bwe bagenda baziika kwata essimu Airtel nyiga star 185 star 9 star 43 42 989 hash nziramu nyiga star owa Airtel star 185 star 9 star 43 42 989 hash onyige yes oba okay oba enter oba send esimu y'okusinziira nga bweri bw'onookikola ejja kusaba amount
yiwawo obukadde busatu yiwawo akakaddeko emitwalo gyosaavu 8 5 2 osobola okuteekamu 5 2 1 akasanvu akakaaga 15 oba otaddemu 2000 ne bw'onooteekamu 3 n'ekikumi kijja kugendamu. Kati bw'onoomaliriza nyiga okay egenda kusaba payment reference awo enjagadde bwe kugamba nti enter payment reference wandiikamu amanyago awo awali payment reference wandiikamu amanyago onyige okay ejja kusaba pini giteekemu sente zijja kujja mwanyinaze mwaju muko muzukuse muko mugambe muko mwami ke kaseera kano tubukinge naye nga nekye tubukinga ye nyumba yaffe mu jana anti man bana lillahi masjidan Allahu akbar muko mugambe nti zukuka ene nyumba mwe tuli tetujja gibeera mu lubeerera tulina yate nyumba yaffe eri gye tulina okuzimba kubanga gye tujja okubeeramu ebbanga nebbanga naye ng'eri mu jjana. Teekako kyonna ky'oba osobodde 2 gasuuleko 5 gasuuleko 20 zisuuleko ne munno akufaanana bw'atyo. Bw'obanga oli wa MTN nyiga star MTN mwebendiko kati nyiga star 165 star 3 star Allah lababo abo boolaba bantu tolowooza nti no bazimbye obuzimbi batofaali ga bwerere bantu naawe eyo gyojja okulaga nyiga star owa MTN star 165 star 3 star 315 865 ngambye wa MTN nyiga star 165 star 3 star 315 865 hash onyige yes ebisigadde bijja kwangwa shekhe kankulageko nti n'abantu nenkuba newankubadde luli ebadde ng'etonya Kimirante buli mwaka abadde nga ne family namba sebo gobo ogulawo ne banno obalageko era insha Allah tulindiridde okutegeeza naam omtabani wa Haji Semwanga Sheikh Semwanga Allah Mustafa Jajja Mustafa subhanallah mwelabidde wali soko jajja kabogoza unsobola okusanga nti atwagala family ya Sheikh Mustafa kabogoza oba mukozesa Sheikh Semwanga yonna kakadde buli akwata family namba kakadde okudda waggulu ne boga nti lero tusasuddeko 2 ne tujja kuzimalayo twagala Ramadhan okuggwako nga kakadde kaweddeyo sebo bano wammanga asookedde ddala Janati Sali yasookedde ddala Janati Sali era agudde mu ndyanga n'awaayo emitwalo 10 baddu mukyala Janati Sali yakulembedde mu bonna yasoose okuwaayo ate era yakyakulembedde Gulam Habibu nga bulijjo 35 naye Gulam kati yongeramu eno Ramadhan yongerako insha Allah Jaliya Musa natuuka Florence namuwonge ebitaano bizze Fatuma Namia 10,000 oyongeddeko Haji Kabubi nkulaba wano Sulaimani Mbuga natuuka Haji Mande netufuna wano Ibrahim ono ye Kasimu Nakibinge ono Namuganza Sharifa okono kwoteka Abdul Azizi Ndaula Sara Bagaya emitwalo 3,200 gizze ndabo wano Abdu Katuntu naye wuna atuuse masha Allah Abdu Katuntu azze Reste Nachiganda okono kwoteka Dr. Ahmed Ruwaga emitwalo 5 gizze Kibirige Ali Investments Limited emitwalo 5 gituuse Badru Sebyala RDC Kisoro emitwalo 3 gizze oyo inshallah oyamanyi Mungu nsaba Allahu jalla wa ala Haji Badru Sebyala ekisooka akusitula amadaala ekyokubiri akutere baraka mu buli kyonna kyokola ekyokusatu akwagaza abantu ate Allah akwagale ne malayika zikwagale Allahumma amin na mwenna abakola kyekimu ng'ekyo Haji Badru Sebyala kyakola buli lunaku Habibu Sempira 15 zize Kirumaganyi Jamad 5 gituuse Hamis Kafumbe Omuliga 3 gize
Abubakar Maguru Hirome 10 nga bulijjo zituuse. Hakimu Kakoza nkulabye. Salem Jisha naye bw'atyo najja akwoteeka Ayubu Rugogwa naye unaze. Allahu akbar, Allahi alhamdu. Mungu atusasire, Mungu atusasire. Amasanyalaze awamu gavuddeko. Allahu akbar walillahi alhamdu. La ilaha illallah. Amasanyalaze agamu abamu gavuddeko. Allahu akbar. Naye Allah jatusasire olw'ensonga waliwo abatulabira ku Afro Mobile esimu kweziri. Afro Mobile esimu kweziri, n'olwekyo tutambulirawo mpola mpola insha Allah. Sonko Musa bako kyoweerezewa Allah. Osobola okuteekayo noga nti zino 5,000 za muliga. Omuliga maama nze ndikojjaawo. Omuliga maama noga nti wadde akyali mulamu naye musaddaakidde. Wadde akyali mulamu musaddaakidde. N'oyongerako noga nti zino zo za taata. Nogamba nti kati zino zange ne famire yange. Insha Allah, Allah kyonna kyaba kusobozesezza. Nyiga star owa MTN nyiga star 165 star 3 star 315 865 hash. Orono onyige yes oba okay oba enter egenda kukusaba amount teekamu. Allah kyakusobozesezza kyonna onyige okay. Ebisigadde bijja kubeera byangu. Aba Airtel mwe munyige star 185 star 9 star 43 42 9 hash onyige okay oba yes ejja kukusaba amount teekamu. Bonoteekamu amount ejja gamba nti kale kakati enter onyige okay ekusabe payment reference teekamu amannya go olwo ogende mu maaso insha Allah. Omanyi na sahaba wange Haji Yasini wa Yasin Fashions amaze okutuuka nga Yasini ye nga ye kakati njagala kumutegeeza ate ku Yasin Fashions akoleki akomewo ali omusajja ali kuhamu awo Allah mu mwaliro gwa wansi awo gonna Yasini kwali subhanallah amaze okutuuka ye nga ye omuntu kati njagala atuuke ku Yasin Fashions olimbadde Yasini ye nga ye omuntu atuuse kati atuuke ku lwa bizinensi yage nti Allah olw'omulimu gwe wampa guno bameka bavudde mu kizimbe ekyo ne badde ebbali w'ekibuga naye Allah amukumiddewo okuva ku ntandikwa nakati akyakola ki akyaliwo ali ku buloko jjaawo yonna bw'otuukawo olaba nga musajja yaliwo yekka. Yewe mukwano gwo aliwa Chef Chazanga kati atosesewusesi Chazanga kwali Allah yakume kumabe Chazanga ubona bakubira abasimu agati abange bakachazanga omanyi Allah tabaraka wa taala Allah yasobola kwa kuma akume owafene azimbira mufene owemmotoka kanti fe tuli ba mmotoka owakina kanti fe tuli bakino kakati gwe gwani ata Waayo kulwa mulimu kuno gati Allah emputa zino zitemye myaka mwemperedde abaana mwesimbye nyumba naye no kanti yalla bismillah awonzize nga Abdul Salam mzee chiyimba ate memputa wali baitawo bova ekitemu mzee chiyimba ekitemu nawe weerayo kubatemi b'emputa ndabo wano tebamuleka jariya tebamuleke jariya 5 jizino jize masha Allah hawa nakandi hindu nakafero nancha nafia banange masha Allah ndabo wano omunango w'ebitano Ronald Mayinja yono uwo Ronald Mayinja yowo si wange sebo kale wange Ronald Mayinja wange barakallahu fika bamubula mwoli oba yeye nyini mwoli hizo kwage yeye nyini olitaiza kutuka bwati lwachi alina kujanga azitowa omanyi Allah bwakusitula amadala Allah bwakusitula amadala nawe zitowera mu madala Allah gakoze iki ona azitowa nalaga si oli ono naye azitowera mu ligiye kale tugende maaso Sheikh inshallah. Kakati awe nkugambira Haji n'omulabi atulaba obulungi ne kugaa nti olwaleero nga tuli ku nyumba ya Allah ngeno tugizimba nga Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Tauba Allah yategeeza mu Qur'an aya 18
Somo vunulo mwana we utambala musajja muwadi inna ma ya'muru masajid Allah Allahu akbar Allah kozi we kutekigwe fetuliba limbo amanyi tagenda kudda wa Allah tatawana fetuli baki muri ba muzikiti naye tefere Uganda kubayambako ne Uganda inna ma ya'muru masajid Allah abange mukama afe Allah tabaraka wa taala atulagirange ekiragiro kino kiba kiki kiragiro kakati gwatudde wotudde mu ddiro lyo n'owulira ekiragiro nga kino nga kizze man amana billahi wal yawmil akhir otyo nga bakola batya ng'okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ate mu kubukkiriza bino wammanga ekisookera ddala omukkiriza nti yateekeddwa okusinzibwa yekka ekyokubiri ng'omukkiriza nti era ne masjidi muno yegwe basinzizaamu ng'ekyo kikkiriza nti ye yakutonda n'agattako wal yawmil ng'okkiriza nti n'olunaku lw'enkomerero gye luli era mu kulukkiriza ng'okimanyi bulungi nti nno nti lunaku lwa kusasula yawmul hisab era ng'okakasiza ddala nti lwe lunaku olugenda okubeerako okwawula abalenzi ku basajja abagenda mu jjana n'abagenda mu muliro ng'olukakasiza ddala nti olunaku olwo buli yenna yakola akalungi konna agenda kukalaba bw'obanga olukakasiza ddala nti abo bonna abawuliranga amateeka ga Allah ne batagafaako bagenda kubonerezebwa okkiriza Allah mu bwomu bwe ate era okkiriza nti n'olunaku lw'enkomerero gye luli ati Allah kyategeeza mu kyo era kitulagira ddala nti ennyumba za Allah bwe tuba tuzikwatako buli ekizikwatako kyonna kuzizimba kuziyonja kuzibeezaawo kuzifuula nti za nkizo mu mayumba agasigadde gonna kennakugambye kali haji tigwenga bwofaayo tayiro sibenga yeyo kirasi ekulinyisa n'ennyonyi ove wano ogende Bulaayo genti eno eye Uganda siryagala kanti kenki ndete ziri ne ku nnyumba ya Allah bwe kirina okuba kubanga kimanyiddwa bulungi fi hadithi alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim hadith kasowulirawo bameka ng'omanya hadisi yazitowa muttafaqun alayhi nga bagamba حديث يومبك محمد صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا صلى على النبي من بنى مسجدا omuntu kakitaka kutana noteka tafali lyo kunakalo kebe pa noteka ke mitwalo gyo 10 noteka ke mitwalo gya 5 noteka ke kakaddeko noteka ko sadaka yo ajabo bukadde baragawa jagala mushirali tufuna abaddu n'abazana ba Allah kwe bali abaddu 10 batuwe miliyoni abaddu 10 batuwe mitwalo 5 ani agula wecho ku nyumba ya Allah ogambye ate abaddu 10 batuwe miliyoni ki miliyoni abaddu 10 batuwe mitwalo 5 kakati awo abe 10 abo bayitirire buki abe mitwalo 2 abo bayitirire buki ate kwe muri otudde olaba tuli ku nyuma ya Allah tuzimba ngagenti bana Allahu lahu baitan fil janna gwe Allah kuzimbira gorofa mu jana okakasa omutwalo gwotaddeko emitwalo 5 emitwalo 2 emitwalo 3 je gizimba gorofa yo mu jana nga gwe yo kunso gizimba na multi-billion money Abdallah Opolot mulaba wuno munnange atuse Ayubu Bakeya naye bwatu najja Mastura Chebeti natuka Namakambo Janati naye bwatu najja Muhammad Nsamba koteka Hafswa namujuzi Serunkuma Umuliga Idrisa ne Tadiasi tuyino omugisha oyalabika wangabi naye wuna atuse ndaba Hussein Katongolo yo abera wante atuse Ayubu Bakeya naye najja nabalala nagamba nti mbasi sobola kuba malayo bonna naye Allah gwampa eriso nelikona wano ndino mukutaputa wano nonya ani mbalaba wano mbalaba alhamdulillah werijanga anga ngambo werijanga ngamati yoyo insha Allah so Brian Kibwika ne bwatunaga ati esatu zange zizo kanzitekeyo insha Allah Allahu akbar wallahi alhamd kakati ngekyo mazo kukiwulira haji ne baganti gwe Allah akutere gorofa mu jana nawe nogerageranya emitwalo gye 5 kyenagamba wano ku jana ya Allah abantu bagigabira ku butunda muntu akwejira siyo butulaga nti n'omusabire dwa bugati Allah akwejjana firidausi kakati namwe twagala Allah azimbe gorofa akutere kalina omukadde n'obuwumbi bwa sente naye nguwadde enusuluki 10 abanga ebintu ya Allah bina kuzitowa aje bintu bina kuzitowa ompe girasi y'obutunda nze kusabire firidausi
Osegere ejjana genze kulevo ya uchi y'obutunda kakati tuli kulevo ng'omwana Adamu ayayana Allah muzimbira nyumba mu jjana ng'amuwa emitwalo emeka namuga nti Allah ejeetaano gyange njagala jjana naye ng'atudde ku buwumbi obwo atudde ku bukadde 10 era nga oyo afaanagana n'oli alinanga ku simu alinako 6 n'akwatako 5 naye n'oli alinako miliyoni 15 atoddeko 5 kati bageraageranye anti nkugambye nti mu kiro kya leero nga tukeesa olunaku olw'17 gwe tusiiba olwaleero nga neddakuuna agenda kukola ki agenda kuggwako njagala tulabe ku baddu ba Allah nzingambye nti katwandike namba ntonotono 10 emiliyoni eyingire wano kati kandabe batakuswaze abaddu naye Sheikh okimanyi nti nno abasoma ebyafaayo olwaleero senga nga ddala muba mujjukira mwandibadde tulina mu maziga nga tuwaayo olw'ensonga nti tujjukira abaafa mu ghazwatul badri Allah al-kubra ghazwatul badri bali bo bagamba nti tuweeyo ki tukoze eki nagati ye lwaki tuweeyo obulamu bwaffe oba tufe nga tulwanirira ddiini ya Allah ekyenjawulo ekigirimu ekimanyi ogirwaniridde otya ghazwatul badri al-kubra awo bw'otuukawo abaali batuuseewo bamanyiwo basahaba 10 bo ne Uhudi we bafiira abayitirivu ensanvu naye wali 14 ng'omukyalo omw ayinako abaana abasukka mu bameka Allahu akbar babiri naga nti abaana bange bonna mbalese badiri Allah nakola ekyenjawulo era ekyensuso gw'okimanyi nti ensozi zonna ezaali ez'amayinja malayika bwe zasinziira okululwana Allah nazifuula omusenyu nakati era bw'otuuka olaba omusenyu bw'otoga Mungu buno bwe buyinza bwo abo bakola ekyo gwokoze kyenkana ki la hawla wala quwwata kale tukikomyewo kubanga era siwulira yagamba munno ngenda mu nsiko kulwana jihadi tukikomyewo singa kibadde kyakati osobola okubeera mu abo abagamba nti nze kijja bismillah ngenze kulwana ku dini ya Allah entalezo zezafako hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Umar janyimyo bulungi naga nti amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an natasaddaq nabbi atulagira okukola ki okusadaka buli omu akwata simu yaweeyo obudde obwo kye baali bayina tezaali simu oddukaka n'oleta ky'oleese n'okiwaayo mu buki mu bukulukulu wali noga nti kulwa Allah wange kino abantu bawaayo abaana abantu bawaayo abakyala bakolenga bannansi abantu bawaayo obulamu bwabwe bwennyini era Allah tabaraka wa taala n'atabalyaza amaanya Allah mu Qur'an bwe yali aboogerako jihadi n'agiteeka ne ku jihadi nafsi omuntu okuwaayo obuki omwoyo gwe naga nti nze kinobe hajati mbalese abaana obalabirira kangende nwana obusiramu busigale ku ntikko naawe ng'olwalire bw'onaga nti kanwane ennyumba ya Allah gwe mu phase 2 nga gwe kyonwirire oga nti kanwane kyobola Allah bwe yali aboogerako yaga nti watujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim yewe naga nti mali kanjiweeyo nakwata ne gambutu sinayambala nagina nakwata ekkalayi nagiteeka kuno naweereza Sheikh bwe babanga baswahaba bawaayo mu ghazwatul badr al-kubra bawaayo bulamu bwabwe bakikola kulwaki kulwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah basime na kuyimiriza obusiramu bw'osubira nti bw'ozimba masjidi oba toyimirizaawo kale wakiri let it be the smallest contribution from you bwe babanga bali bawaayo bulamu bwabwe gwe tobuwadde era saagala abuwaayo agamba nti nze kijja ngenda kunonya yenna alwanyisa obusiraamu mulyewo tulwanagala obanzijako ensinga bajja kutira bwerereja naye kati naawe kyolina kyekyo kwata simu yo emitwalo gy'ataano gyolina naawe ye jihadiyo kubanga ogenda kuzimba masjidi mwe tugenda okusinza Allah subhanahu wa ta'ala bali balwana Allah abeerenga erinnya lye libuna buli wamu asinzibwe kati lyatuuka kati naawe kolayo kyokoze okuliyimirizaawo ng'ozimba masjidi mwe bagenda okutendereza Allahu jalla wa ala olutalo lwolwa Uhudi kati leero sawa buli omu kale alwane Uhudi Badiri tugambe nti kale olwaleero nze nange nwanye Badiri
ate tewali yalwana bwali bwe buti okujjako nga yagwa mu aya Allah etteeka lya Allah erigamba walaqad nasarakumullahu bibadirin wa antum adilla kugaye ekire kyaleero kigenda leeta ebintu wano ogenda kulaba hajji tulwane ku badiri Omulwana Badiri Ruba wa Jaliya alwanye Badiri n'emitwalo 5. Allahu akbar. Ismail Chiyemba alwanye Badiri naye agamba nti nange kennina Omuganda agamba nti nno lyolina lyokasuka akaseye 15. Mariam Namazzi naga nti omutwalo guguno ngaseeko n'olusanvu mu 5 nange nwanye Badiri na mubiru nahiya kati twebuuze ndoza shaka libo tutambulira kwekyo leo tambulira kwekyo kubadiri wokka tugambe olwokuba nti kati baali mu nteekateeka bagenda kulumba Badiri tugambe nti bali baalwana nange kanwane Badiri ntya saaliwo luli kyengenda okuwaayo olwaleero ye Badiri yange Allahu akbar kyengenda okuwaayo olwaleero nange kyensobodde okulwana lwe lutalo lwennwanye ye Badiri yange bismillah Allah kwate simu owa MTN gijeyo MTN tobaamu kutyoga nti nawaayo nti 12,000 kati ojjagamba nawaayo nti 12,000 nga waliwo awaddeyo 10,000 n'owa 10,000 naye ayinza okutya okuluteekayo nga waliwo awaddeyo 3 ate zize era Allah amuwa empeera okusinziira ku kyajjeeko ajje ku 10,000 n'awaayo 6 oba 7 Allah agenda kumusitula amadaala ate olunaddako abeere nga awaayo 5,000 oli naye atole gwe toola ku mitwalo gyo 5 kale oweeyo 3 oba 4 owakakadde ng'okalina ku simu kale kwatako 5,000 7 oweeyo gambe Allah nange nwanye Badiri nange nwanye Badiri buli omu kati njagala Badiri Allah naawe ekyo kyakusobozesezza lwe lutalo lwo Badiri lwolwanye bismillah MTN star 165 star 3 star 315 865 hash nyiga yes ebisigadde byangu ngambye nyiga star 165 owa MTN star 165 star 3 star 315 865 hash onyige yesi awasigadde wanguwa bijja kwangwira tewerabira okuteeka mu piniyo kubanga kastoji teeka muno nyiga okay awo nno bomaze okunyigamu ekisumuluzo olujinga lweggula owa Airtel tulwane Badiri lwana Badiri gwatulabira ku Facebook lwana Badiri atulabira ku Afro Mobile lwana Badiri bangambye abamu amasanyalaze gavudde kabala gakomyewo agabadde gavuddeko tulwane Badiri Allah baswahaba ba mulwana lwali bwe ruti lunaku lwa 17 ba Umayr kakati kye kiseera Allahumma ighfir lahu warhamhu fil janna Safwan bin Wahab Allahumma ighfir lahu warhamhu wasqinhu fil janna benjogerako Bayazid bin al-Harith oyo abo ab'Oluganda baafa kwaliko Yazidi kwaliko Auf bin al-Harith ne muto waabwe kakati lwana nyabwe n'abaleke nawe lwana Badiri togenda kufa wabula ekyo kyogenda okufuna olwaleero kyogenda okuwaayo nyiga star wa Airtel owa Airtel nyiga star 185 star 9 star 43 42 989 hash nziramu star 185 star 9 star 43 42 989 hash onyige yes oba okay ejja kusaba amount yingizamu muwendo gwa sente gwowaayo gwolwanyisa Badiri omuwendo gwa sente gwolwanyisa Badiri kale senga gwo waliwo ebiseera ebyo kitwalemu nti mbakubaawo nange nandigaika ngende nnwanira eddiini ya Allah nandi baddeko kyenjogera wano naye sijja kyogera nandi baddeko ku mukandala gwogamba nti nja kugulamu ekanzu e Saudi ku mukandala gwogamba nti guno gwakugula ntende ku mukandala gwogamba nti nze nja kuleeteramu enkofiira oli muleeteremu omusaala ndeetebuzibaje kiki kale kwatako koosobodde
ku mukandala ogwo ne bw'okwatako 5%. Ku mukandala gwagenda agenda mu umura leero oba enkya. Ku mukandala gwoga nti zino ngenda nazo nja kuleeteramu abantu bange balabe nti nno nva Makka. Kale kwata kutoolako 5%. Kozi bw'oba n'akakadde 5% gibemeka? Subhanallah. Kati mitwalo 5. Si mitwalo 5? Mitwalo 5. Bw'oba n'obukadde bubiri sije mitwalo 10? Ku mukandala kw'oba otoola gwagenda e Makka. Naawe ogambe nti nange badiri wange wuno gwe nnwanye. Bismillah. Bwe tutuuka wali gwe wa Airtel bwe kusaba payment reference wandiikawo amannya go tutegeere nti ddala olwanye olutalo lwa badiri insha Allah. Kati haji kiriwe kiti. Omwana Adamu omuddo oba omuzaana. Ng'okakasa nti mukadde ako oba kubanga waliwo ng'oli mulamu. Ku lw'eddiini Busiraamu wandijoyininza omubaka Muhammad wandimwegasseko Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'omugamba nti oba kufa kanfe ku lw'eddiini y'Obusiraamu. Akyebuuze kyebuuze nti singa nange nali omu ku abo abaaliwo omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti tugenda badiri tugenda kulumba batulumbye sawa ya kutaasa ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala wandibadde ku abo abagamba nti ekiba kibe ngeze ku fronti bw'obanga wandibadde ku abo abagenda okutaasa eddiini ya Allah nsuubira okukulaba erinnya lyo wano. Bw'obanga ddala muli okikakasa nti wandibadde ku abo abagenda okutaasa eddiini ya Allah nsuubira okukulaba erinnya lyo wano nga ogitaasa. Naye bw'otalabika nga olw'okuba nti tewaliiwo tofunye mukisa naye omukisa gw'ofunye gwakukwataganya lunaku lwe lumu n'olunaku olwalimu olutalo lwawa lw'ebadiri gamba nti bisimillah nange njoyiniza oluki olutalo olw'okutaasa Obusiraamu. Intansurullah yansurukum. Allah we muga tugenda kukutaasa yansurukum naye Allah tabaraka wa taala nga abayirawo. Haji Goroba agambye nti nze mbakubaawo nandibadde nga neetaba mu lutalo. Naam Sheikh sisobola bbamu naye leero kanfubeko bannanga bali adda kutusambye akyaliko ndako akyaliko kanfubeko nfube okulaba nti mbasoma. Nkuse Abdallah agambye nti n'ebitaano byange bino nandibaddewo bakubaawo nandibadde ntaasa eddiini ya Allah. Matovu Abdu oyalabika mutowo awaddeyo olukumi byagitaasizza n'olukumi. Mumeya Janati agati ekikwatagana ku badiri emitwalo 3 gijo nalweiso Joweria Monica Nakaleba naye talutumidde omwana nange nandivuddeyo wadde ndi mukyala kale wakiri nandibadde nga nkiyalinga apu oba nandibafumbidde emmere naye nandigenze mu badiri. Netufuna wano Monica Aze Hassan Zungu Hussein Jingo emitwalo 15 agiwaddeyo n'agamba nti ekibati atuse Mami Rashida Nakawesi obadde wabulira wa masha Allah. Rashida Nakawesi agambye nti ekikwatagana ku badiri siyinza kusigalayo ekyo gamba ayinza okujja eka mugamba mujjukize mami seka mugambe nti mutabani agambye dawe jangu era nesunza okulaba ku linnya lye insha Allah. Sheikh Fadilatu Sheikh Ismaila Njuki amugambe Mariam Namakulu atuuse Isa Kamba Jamila Navuga Vincent Mubajje Vincent Mubajje agambye nti oba oli omulala tannatuuka muganda we oba muganda we tannatuuka ye kamusookeyo. Allahu Akbar. Jameo zarwagaze Ibrahimu Kinene Magala nagati 5 jange jijo nandi mbakubaawo nandirwanye badiri. Amusa Chemongesi naye agati nange nandirwanye badiri. Sumaya Nanyunja ena nandirwanye badiri. Kazibwe Makanga Kazibwe Bashiri njagala nawo veyo olwane badiri nawe wandirwanye badiri oba nedda.
Sara na mubiri omusanvu gwandirwanye Badiri. Sakira Ismaila yandirwanye Badiri emitwalo 3. Mukwano. Hafidhi Mwenyi all the way from Moroto. Hafidhi Mwenyi agati ne Moroto nandivudde emimotoka nembivuga ne batugame muno tulwanira Kasese na Badiri tetwatambuza mu motoka. Bave Madina basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ng'olwaleero bwe bavugire mu motoka esawa mmeka esawa nya kummeka kutano batambuza biki batambuza bigere bamara mwenna kummeka muko Allahu akbar kakati la musajja avudde mu rutalo Moroto Hafiz nyaga nange ntambudde orutalo luliwa nzize mu kibuga wakati aze ku Badiri Allah wandi badde singa obadde gwe nga waliwo mu biseera ebyo olwaleero tujjukira olutalo Badiri basahaba beteeka balumbiddwa neba omubaka n'agamba nti mwenna bannange mbakakasa nti abakuraishi batuzinze ani ajja ataasa eddiini ya Allah agende ku front senga wali gwe nga wooli omubaka nakoowola wandivuddeyo n'ogamba nti nenda kulwana Badiri mami wange kansala ate era nga mukungu wa Ssaabasajja Kabaka ow'omuluka wali Emmengo Mariamu Nansamba saawa yeeno olwane Badiri insha Allah kwata simu yo alwanye Badiri Omuganda alina kyayita ekyewe totiisa akutte ku mukandala akutteko mashallah oba percentage gyegyombye eraja Soko Musa akutte ku mukandala kakutteko Sonko ate Badiri agenda kutuukawo talokubanga akutteko 0.001%. Nagambye 5 kati gomanya omukandala golina nagambye 5 okwateko olwane Badiri insha Allah. Makubu ya Siraja alwanye Badiri Faridi Sebaru mubiru alwanye Badiri Yusuf Katerega aganti nange sandi sigaddeyo omubaka natukowola nti mujje mulwane Badiri nandize Umaru Mbisa atuse ndabano Bikaba Siraje naye bwatu Faruku Busulu nazi Umaru Busulu gwe tewandirwanye Badiri Yusuf Katerega najja Amina Arine tena yenajja Aisha Nakavuma natuka sawa ya kulwana Ghazwatul Badri Al-Kubra Hajjati Madina nachityo agambe nange nandirwanye Badiri kale tudemu nga tugenda ogende wa Sheikh omanyi olwaleero olw'olutalo twagambye nti tugenda kusoma insha Allah naye tulwane olutalo Badiri bismillah MTN lwanyi sakati gwe simu yo sente ze zigenda okulwana bali abamu bakola bibiri Allahu akbar lillahi hamdu nsaba Allah tusime nafakiriza katono ennyo kano ketuteekako Allahumma amen bali bakola bibiri balwana ne sente baziwaayo ate ne balwana n'emibiri gyabwe physically they participated physically and financially kale gwe tukwagalako kimu financially participate financially teka mutesi sente ennyumba ya Allahu jalla wa ala mwe bagenda musiziza naawe kati awo ogenda okulwanira Badiri MTN nyiga star 165 star era abagana manya nti ne kulina kululi oba kubaawo ombaka yandikowodde nti baluwa wandiga nti mbaka babagenda abanene bagende Imam Kasozi bagende balwane Rashida Nakawesa amanyi oba nafiirayo agenda alwaneze sijja genda naye bw'owaayo kirega nti wandigenze naawe ne weetabamu MTN star 165 star 3 star 315 865 hash onyige yes ebisigadde byangu ngabye wa MTN nyiga star 165 star 3 star 315 865 hashi onyige yesi ebisigadde byangu owa Airtel nyiga star 185 star 9 star 43 42 989 hash onyige yes bono onyige yes ejja kusaba amount giteekemu onyige yes oba okay ekusaba payment reference wandikawo amanyago
bwene kusaba payment reference wandikawo amannya go onyige okay ebisigadde bijja kwangu Sheikh ngangenda jijja joli njagala kubanga mbategeeza insha Allah ejjuma ya weekend Salam television esazeewo n'egifuula Juma special Juma special wali ku Masjid Jamia ekyengera awo kukikwate ku kyemugongo nga weta ku katonaawo era wasinga babanyiwonge wa Sheikh Bossa Masjid ya Sheikh Bossa ya Salim Bossa awo Masjid Jamia kyengera wetuli nga batugifudde nti Juma special tugenda kutandika na darusu ku ssaawa 3 abalimu webali abawerera ddala Sheikh Bossa y'omukubo tulina Sheikh Bashiri Sejemba y'omukwabo era abagenda okuba nti nno basomesa nkutegezeza Sheikh Salim Bossa naye y'omukwabo abagenda okusomesa okwonna okwoteeka ne Sheikh Ibrahim Kitenda Sheikh Ibrahim Kitenda naye y'omukwabo abagenda okusomesa n'olwekyo ffenna tubeeyo insha Allah tulinayo bibiri bisatu tulinayo darusu etandika ssaawa 3 tulinayo kusaala ejjuma ate tulina ne fundraising omuzikiti ogwo insha Allah tuteekeko ettoffaali tunaba tusobodde Juma special temugyerabira wali Masjid Jamia kyengera ekyokubiri bategeeza nti tubeera ne Salam umuya symposium wali ku Hotel Africana buli lwa Sunday buli lwa Sunday umuya Uganda Muslim Youth Assembly ngeri wamu ne Salam TV ngewagirwa ne Salam Charity ne Next Media yo n'okutwaliza wamu tubeerawo ne symposium oba giyite semina abo wali mu basomesa tutegeera ebitukwatako ng'eddiini yaffe luli Professor Abbas Kimba yasomesa omusomo gwali omulungi kusomozebwa kw'enjawulo kwe tuzze tuyitamu ebisago bye tuzze tuyitamu ng'abasiraamu tewandisanye kusubwa tutandika essaawa 3 ku Hotel Africana buli lwa Sunday mu Ramadhan eno essaawa 3 paka ku asiri bannange temusubwa pozi n'akalala sebo olunaku olwaleero Salam Bank bali wali Kololo omukolo gaggadde ogw'okusiibulula era nga n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakulembeddemu mu bagenda okusiibulukuka akulembedde mu bagenda okusiibulukuka nga Salam Bank eri wamu ne ofisi ya n'abakunzi ofisi ya n'abakunzi omukyala Hajati Adija Namyalo kakati bagenda kusiibulula wali insha Allah ne Salam Bank ekololo n'olwekyo temusubwa biidhini rahmani mwenna mujje mubeeyo nsomayo bano bokka oluvannyuma obeeko tutwala insha Allah ate tugenda kubanga tukomawo eno twogera okubategeeza abalala abalwanyi Badiri Afwa Kabubi alwanye Badiri n'emitwalo 5 mu 1000 agamba nti ze luno 10 kandwongere namu Juma Tenywa naye n'alwana Badiri Huseini Masombo Madanda ambadde manyi Masumbuko badde tidde nti Masumbuko Sadiki kasaba Masombo mbadde manyi Masumbuko naye yandirwanye Badiri Allah yandisose nasikamu kati nipodagala ngenda kujja omubaka mumuganda Obaka mugabe nzija sha Allah Huseini Masombo yaga nti anze kanwane Ali Hasani alwanye Yasini Kiyaga naye bwatu n'alwana Adamu Sebunya alwanye Burhani Semakula najja Haji Ayubu Kyaze aga nti ekikwatagana ku Badiri sandi sigaddeyo n'abalala bangi era nga tukyabala insha Allah sebo katuweko kye tweyigiriza nakyo omanyi Haji ebyafaayo kikulu bitulaga gye tukola ki Jetulaga neje tuvudde bwe tubanga olwaleero omuddu oba omuzaana wa Allah alwana ku lwa lutalo naga nti nze saaliwo naye mba kubanga ndi omu ku baaliwo emiliyoni yange yandirwanye mu kkubo lyani lya Allah subhanahu wa ta'ala oba saaliwo emitwalo gyange 5 gandirwanye mu kkubo lya Allah oba saaliwo emitwalo gyange 10 gino mba kubaawo nange nandi giwaddeyo mu kkubo lya Allah ngobadde okimanyi nti olutalo tewali kitonde kitaalwenyigiramu buli kitonde kyonna bweba mpewo bweba nfuufu bwekiba malayika Allah tabaraka wa taala yennyini mukama waffe Allah n'alukola ki n'alwenyigiramu malayika ezisukka 1000 emmeka 5
nezijja zirubeeremu wakati mu kukakasa abasahaba ridwanullahi taala alaihim kyekikwatagana n'eddiini busiraamu tujja kutambula. Basahaba ridwanullahi taala alaihim ne beerekereza emaali yaabwe, obulamu bwabwe, essanyu ly'amaka gaabwe, buli kimu kyonna ne bagaa nti ku lwa Badiri tujja kufiirawo. Kubanga abazigu baali beesomye gaga nti ma kana Muhammad nga ye tajja kubaawo, tajja kuyimirirawo wala kana Islaamu yadde obusiraamu okubeerawo. Naye ne beevaamu basahaba ridwanullahi taala alaihim nabbi sallallahu alaihi wasallam abaga nti ani olwaleero mu mmwe ayinza okutaasa obusiraamu bwe tutabutaasa leero tuwedde. N'afuluma ne basahaba ebi 13 abalala bagaa 313 naye 313 abo balese maali, balese abaana, abamu n'abaana babakwatiddemu bano Baharithi betulabye, abaana 3 ba family ne bafiira mu lutalo. Balese buli kimu kyonna eky'obugagga ne gaa yalla bisimillah ne batolontoka miles and miles ku bigere bali ku nsolo. Ono bw'alaba alinnyeko kinene ngagamunne nti wayense kantambulemu gw'okole ki otuule. Ne batambula bayita mu nsozi, amakulu kunyigirizibwa kutaasa ddiini ya Allah. Allah ali ayinza okubavaamu gw'olwaleero ku bizibu by'otubiddemu. Bitwale nti ye Badiriwo olwaleero gw'olwana na bwavu, olwana na bizinesi ekyaganye, olwana naki, gitwale nti ye Badiriyo gy'olwana oge nti mukama wange Allah nange leero ye Badiri yange eno kampeeyo kyonna ku lw'eddiini yo Allah nange ontaase. Kyobula Allah tiyabavaamu. Yaga nti walaqad nasarakumullahu bibadirin wa antum adilla fattakullaha la'allakum tashkurun. Mujjukire bwe mwali e Badiri muli 313 nga abasajja be balwana nabo bali 100+. Kitegeeza nga buli sahaba alina okukwatamu nga bameka ku bizibu by'oyina. Toyinza nti kankulembeze ebizibu byange leero biba bibeera Badiri yange saddaaka yange ekole ng'omusingo. Tumenye ebizibu abantu bebalina nga balina ebizibu tubimenye. Sheikh abantu nga balina oli abituuseewo nga Badiri ye nti yeero nange bino byenwanyisa byebizibu byennyina. Abantu nga balina endwadde Allah bwe bitavaawo embeera tegenda kutereera. Abantu nga famire zaabwe zitagala, omukyala agenda, omwami andekawo. Abakyala bali mu kukaaba, omwami andekawo. Abaami nammwe muli mu kukaaba jamaani. Abakyala babafuukidde abakyala bagenda. Abantu ku mirimu bali kutebuuke. Aga banafulumira ku listi gye basazeeko. Nyina mukama wange ndi bubi, supervisor wange ndi bubi. Biki abo nabo weebali abalala banoonya minoonye nga tebagiraba. Kakati gwe ebyebizibu byo tosobola bifuula nti lwe lutalo lw'ogenda okulwana mu kiro kya abantu banoonya abaana. Allah be facing out. Mama wange Mariamu nansamba agambye nti nze mpaddeyo sadaka yange eno empeera zigenda eri jjajjaffe ye jjajjange azaala maama ate era ye jjajjawe azaala taata marhim Habib Juma mashaallah Kkubo bi Allahumma ighfir lahu warhamhu wasqilhu fil janna. Bw'ati awadde nagati nze mpaddeyo jjajja Habib Juma. Kaakati ono nno wenkuwulira kanso Honorable mukwano gwange nnyo taata wange Honorable Mulima Mayuni jangu Abdallah Chiwanuka Abdallah Chiwanuka Mukono North okawulidako ani honorable natuka mazoga Allah nga honorable ne wala natuka nga honorable buli title je tukuteekako kati senga tukera kwa tuganti Alhaji Sarong Abdul Karim Karisa natuka ngani Sarong ojanga batimira tuganti tanyedde buki tanyedde bulungi. Allahu akbar alhamdu. Sesazi Hassan mtwalo 10 jize Hamidu Kabubi naye bwatyo Helen Nampewo Gaddafi Adija naye bwatyo atuse naja Ali Musazi Ramadhani Waira Mubaraka Ikoba naye najja Zamu Nakisuyi Zainab Namayanja Nyumba Jabel
Muwaya Idrisa Abdul Senkumba Hawa Kamoga Marismu Nohu Azizi Tusime Mugomba Yasini Imamu Idi Kasozi Aze na ye okujja kwe emitwaro 35 gituuse takibira nogireta nja Allah sokoreke nga tonaleta takibira ogambye otya Imamu Idi Kasozi na yagambye kati ne wankubadde nga mundaba nti nze nyina famire mwenva agambye Idi wamala kawaganya famire emitwala 35 njitaddeko contribution ya famire 001 Idi wamala kawaganya Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd nze samwe ekyo kimanyi ate nga kinnakuwaza bwe balabanga basenvula bwe bati katoletu kanti famire zino zijje wano tewali atuuka atayina famire taliyo tewali ajja wana atayina ki famire atayina famire naye ogenda okulabanga ez'abayimamu Idi Kasozi zezize ez'abaji Abdul Karim Kalisa zezize baji Mpungu zezize kati gwaliwo kati gwe tonulidde banyinaze tumujje ndoze ncha tuina omukutu gwaffe tuguyita enda ya Nakalama kati gwaliwo enda ya Nakalama ekyagenda bayisamu olweyo bakati abange mujje fundi kwa byonna babikuwa byonna womukuba kakati awo nyini sebo wosizi yaloka yalla bismillah asimbudde n'okulembera family ye Faruko mukubide Kasimu tembadde njagala okufa Faruko mukubide Kasimu era wano ngenda kumukubira nga ndi wa kanso Musa Matovu mukubide Kasimu ate oya enjawula alina kujja ya mirundi eji ayagala obubaka bwa parliament ate alina okujja wano nga Kimirante ngenda ku recordinga wale dobozi ndiwereze Asadu Canada jali mugamenti family ya Kimirante bajetaga wano bwekiri badde kugamba lwaki family zino Allah wanjawulo era ogenda okulaba ng'omuntu asituka bwati tubadde wa family ki kyawa mu family ya Imam Kasozi era ddala ya Imam Kasozi era Allah yabasitula dadda nenge byabakola bya bulijjo naffe tusobola okukola ki kukiri ogenda okuya nti family ya Mpungu family ya Mpungu nawe utambalani atakimanyi gwe nolowooza nti eyammwe ina kubeera wansi ez'abalala ze zirina okukola ki nammwe musitukire wano Allah abasitule mu family yammwe mugikolere wano muki bannange bwe twogera ku family osobola bw'oba olina ennamba ya Imam Kasozi oba ng'olina eyange oba eya Abdul Karim Kalisa oba eya Sheikh Abdulaziz ono muweereze ka message omugambe nti naffe family yaffe nti naffe batuwe ennamba era sofa ndowooza Aisha tulabika tukyayimiridde bwettu zino ze family zizokka zenna ziriwo bw'abaawo endala onotugamba kandabe wano ndabikanga okay hino family hino list ya family mbadde mmanyi nti nno sijirina kakati tukyayimiridde bwe tuti family 001 ya Idi wamala kawaganya yakisosoleka emitwalo 35 Allah tuina 002 family ya Haji Abdul Nur Kalisa family 003 Hirome senior family 004 Haji Sulaiman Hirome family 005 Haji Muhammad Rubega Sawa Somesa family 006 Haji Adam Swaleh family Mbarara Allah 007 Abdallah Kalemerire family 008 Hatibu Kanabi family Honorable Sara Wasagali yajikulembedde mbakasosoke emitwalo 5 009 Dirisa Misagga Haji Dirisa Misagga family akakadde kabaka kutula kakati tuzebongerako bajjazongerako insha Allah 010 Haji Ibrahim Seguya family kadi wetu then 011 tuina Leti Chibirige Ali Matanga family eranga Haruna Kalole yajikulembedde azo the families wetu tukyayimiridde kati nawe osobola okwongerako insha Allah yes Leti Chibirige Ali Matanga family ya 011 kadawo osobola okwongera nze njagala 012 sokoleke mu Uganda yonna osomye family mbeka 11
ze zakalabikako mu Uganda yonna. Subhanallah al-Quddus. Wuliriza. Osobola okuweereza WhatsApp ku 0 musanvu 0 2 tegera 0777 042442 nontegeeza nti owange nange bampe family number 0777 042442 bampe family number. Oba sekyo noweereza WhatsApp ku 0 musanvu 8 2 24 92 0 musanvu 8 2 24 92 ya Imam Kasozi n'omugamba nti njagala family number nange. Oba sekyo noweereza WhatsApp ku 0 musanvu 0 emu 5 5 5 0 0 0 0 musanvu 0 emu 5 5 5 0 0 0 n'omugamba nti njagala family number nange family yaffe tesobola kusigalira insha Allah. So tusigaza eddakiika zigenda. Haji ekyenjawulo ekiriwo wallahi tugayala bugayazi. Wantu andibale tuweza family olukumi 1000 ziwera olukumi ziwera. Waliwo family etali mbana 20 family nga weringa ganti teri mu bana 20 nga tujita family teriyo sikiwo teriyo kakati aji mpungu bwe mwekwata kati gwaliwo asheikh alhaji mpungu kati olwaliro sebifundi andi kati bwetubala bwetugamba family ebaamu n'abaana n'abazzukulu ati kye nkugamba abantu 10 ameka fa abaana ffekka kati bala mwenda muli mwenda ate mwenna Allah abastudde alhamdulillah mwasobola okuleta emitwalo 10 gisobo n'abiri n'asatu twadde ku kitono nti kuba family yaffe ogenda okulaba nga buli family kati mweyammwe tuga family 10 eyammwe ate kati ne bambanga muleeta emitwalo 3 kati ate mmwe yabaleka mwenda yali mugumba oyo mwesebo yabaleka wabeka asatu musanvu. Allahu akbar la ilaha illa ameka asatu musanvu tujjeko abasatu abasoma musigala asatu mbana. Shakira Karungi zizino zituusa alhamdulillah. Ismail Masaba Shakira Karungi alabika abaddeko na 10 naye n'agamba kasigaza ebbiri ne ziweereza oba 9 zituuse. Ismail Masaba, Lydia Nansubuga, Mansur Sentongo, Twairu Muwonge Sekikongo 5 gize, Asia Akandu 13, Alimanya Ahmed Abwoli, Zaituni Nachimera, Yasin Buwarura, Yasin Ebuwarura, Rashida naye n'atuuka bamwita prize twasima najja Sera Zahara n'atuuka bonna beba alhamdulillah tukyatambudde bulungi. Kakati njagala abantu mbategeeze nti abantu tuzimba oyinza okubeera eyo ng'oyagala kuzimba nga weebuuza wogenda okujja amabaati. Tulina bannaffe aba Mani Mabaati. Kampuni eno ya Mani Mabaati esangibwa wali ku Kyennabweru awo. Mani Mabaati esangibwa ku Kyennabweru. Bw'okukwata Kyennabweru katono nnyo ng'ovudde bwayise noyita mu masaŋŋanzira kino kigenda Kazo kino kidda Kawaala. Weegera ku maaso katono awo ojja kulaba petrol station eya Starbex, then opposite nayo waliwo awo ekikkirirako katono wali kampuni eya Mani Mabaati. Balina buli mabaati gonna ag'omugongo omunene, kategula ag'omugongo omutono, balina obutimba bano wanjagala kati nga gwe wagula eri ettaka lyo mbyogera ate ng'oyagala faamu y'okugiteekako katimba bonna babulina n'ebikozebwa engogo simanya waliwo ze bayita vale waliwo ze bayita byonna babirina. Kakati kwata ennamba essimu bakubireko bannaffe aba Mani Mabaati bali ku 0 755 24 45 54 Mani Mabaati. Zero musanvu 5 0 5 24 244 yeyo 0 7 يا الله المبدي
nga lwaki okaaba sigiri tekwata yessaawa muveemu endowooza nti gaasi bamuseera manya w'abagagga olwo nno okufumba ne kuzibuwala kankwanjulire kampuni emenyeewo abalala mukola gaasi kampuni etaasa obutonde bw'ensi yiino kampuni ya Save Tree Energy Limited ng'ono ye gaasi omupya asinga mu kufumba nga mwangu okukozesa akekkereza ate ng'ali mu bipimo eby'enjawulo oli wa bizinesi okozesa manda tofunako oli wa ofiisi oba wawaka ng'okyawoza gaasi bamuseera tawera tugezeeko leero loza ku bwangu afumisa gaasi bwakusingisa tusangibwa Kyengera ku Masaka Road ng'osobola n'otufuna ku masimu ga Faawo Manga agula akamu akamu tukwaniriza omusuubuzi tukwaniriza songa naawe wali ewala tumukutuusaako nawooli jangu kati mu bannaffe aba Save Tree Energy Limited weefunire gaasi wo kati. Can I borrow fuel? Biggie money, can I borrow rent? Manager, give me some caloni. Okay, what about 5K? Galoni oyina MTN Momo weesotinge kozesa Momo app obanyiga star Momo kagatano star tano hash okufuna loni ey'amangu londako loni ekukolera okuva mu loni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe betukolagana nabo nga tuli wamu tewali kitulema. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa ne bw'abanga waakusulawo nnaku bamukusuliza gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga bakkulira ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era n'aziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala. Basangibwa Mulago ku roundabout okuliraana City Mortuary nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe. Bwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala ku 070 841 52 56 oba 077 000 225. Ziika omwagalwawo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Mwapakinze obutabo jelly ne habo so akume emibiri gyammwe eri endwadde z'olususu ono omupyalimu ebirungo okunyiriza n'okugonza olususu. Okubutukabutuka tewakyali kubutukabutuka na kusiibwa kijjudde ebirungo by'obutonde okunyiriza ensusu zaffe. Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna. Welcome to the Rose Farm family, where you find every mattress you've ever thought about. Rose Farm, a world of beautiful dreams. Tukwaniriza kutuweereza Agents Limited wano mu Kkubo Line ku Malaika Building shop number 55 paka 57. Lino ly'edduuka lya wholesale w'osuubula byonna by'oyagala ku miwendo emitono ddala. Tulina ebika by'emmere bingi kussa n'eri mu mikebe eby'okukozesa ewaka naawe ssekinnoomu, ebyokunywa byo bingi tomalaawo n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tokyalireko osuubule naffe ne woba oyagala kuleetera w'oli tukuweereza. Kale tukubireko nooti 782 24
29 noti 6 oba noti 7 noti 6 noti 1 noti 4 7 tuweereza Agents Limited suubula naffe. Top 4 benefits of using Mpishi, your essential cooking partner. Mpishi cooks faster than any other fuel because of its high calorific value. Mpishi emits less overall heat, keeping your kitchen temperature unaffected. No ash, no soot and harmful smoke, so your kitchen is always fresh. Finally, Mpishi is environmentally friendly, convenient and safe. Also available at all our energy stations and authorized distributors countrywide is the 40 kg and 50 kg cylinders. Centenary Bank brings you a new way to bank with Center WhatsApp Banking. To start WhatsApp banking, just add the Center WhatsApp number 0744 200 555 to your contacts. Find the bank's contact in WhatsApp, send a greeting, and you will be asked to verify your number with a one-time PIN. Once you are verified, you will receive a menu from which you can choose the service you want to access by following the prompts. For example, to transfer money to your mobile money wallet, just type mobile money and follow the prompts. You can also pay bills, top up airtime, and access your account details all in WhatsApp. To access Center WhatsApp Banking, you have to be registered with Center Mobile. Be fraud alert. Don't share sensitive information like passwords or PINs with anyone. If you have any inquiries about Center WhatsApp, call our toll-free line at 0800 200 555 or email info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank is celebrating 40 years of transforming lives. Centenary Bank is a member of the Centenary Group and is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Terms and conditions apply. Centenary Bank, with you for life. Hello, friend. Where I'm from, we don't drive cars. We drive donkeys. Do you want to join us? I'd love to. Buy our Feast for All and get a free Streetwise one to share because sharing is caring. KFC, it's finger licking good. Lowooza senga obadde ofumba kyaggulo oba ekyenkya gasa afumba naggwamu okola otya? Oba tugeze obadde okozesa kuuka masannyalaze ne gagenda okola otya? Eno ensonga lwaki Ridex weeri. Ridex eyamba bakasitoma okubafunira gasa afumba mu bwangu obw'ekitalo nga tebavudde na waka. Funa My Ridex app ku Google Play Store oba tukyalireko ku www.myridex.com oba tukubire ku nnamba yaffe n'etali yakusasulira noti 8 noti 11 35 noti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza ab'emikwano wano ku Diamond Cakes. Nze Hajat Sheru, CEO wa kampani eno wano we mukyadde olwaleero nga kampani eno eruddewo ebbanga era abatumanyi mutumanyi abatatumanyi nkikakasa leero mugenda tumanya ate mutuwagire mutwegatteko
bakasitoma baffe tubatumidde abatuwagira n'abapya tubaaniriza tukola cakes ez'enjawulo ez'emikolo gyonna kwanjula mbaga graduation birthday cakes ennungi fruit cakes red velvet black forest white forest ayo nno nnungi era bannaaye tulinze order zammwe keeki za halal temuli bintu byonna ebyesittaza abantu abalala bye bateekamu eyo bye muwulira ffe byonna tetubiteekamu zibeera fresh ziwooma era abatu orderingzeeko mutujulira nti keeki zaffe tezinnafuna zivuganya wano mu Uganda tubaaniriza tukola ne juice kati abadde tebamanyi tukola juice omulungi ka juice k'okumukolo kwonywa n'okkakkana ne bwoba okyazza abagenyi bo bataano nkubira ngambe Hajat ku Sunday nina abagenyi njagalayo juice era nja muleeta tukola chai omulungi gwe waludde okunywa era wanditwesize n'okola odayo oba kwanjula mbaga chai wa mata chai mukalu kawa dawa tea mbaga kwanjula lumbe abantu tebakyapiikaana nti mufumba banaye mufumba chai ku lumbe nga Hajat ali wano munneesige ngenda kujja mu budde obudde bwompa bwenzigirako nkola service ennungi nina display ennungi mbeegayiridde mu joining team Diamond Cakes temujja kwejjusa tulina services nyingi tukola ne dessert table eriko ebibala ebyenjawulo eriko apples eriko watermelon nga bazisaze mu shapes ennungi eriko cakes ezigonda ennungi zi chocolate fudge zi rich chocolate red velvet n'ebirabika bulungi nnyo n'oweesa omukolo gwo ekitiibwa mukola emikolo ne muteekamu ssente nnyingi ne mufuna aba service provider ne batta emikolo gyammwe mwesige Hajat temugenda kwejjusa ennamba yaffe gw'atannagifuna eri 0752 45 79 7 0752 45 79 70 era ne bw'ogikeberako eriko erinnya Diamond nga yeffe mikwano gyo era tubalinze bannange tulina delivery team ennungi ekutuusako keeki yo nga bwe wagi orderinze bwefuluma bakery bwekutuukako naye abaagala otutuukirira adresi yaffe eri wano ku MCT complex Bishop Tucker Road ekkubo eridda ku UCU emukono wetusangibwa naye tukola emikolo Uganda yonna tugenze Kabale tugenze Arua tugenze paka Sudani Nairobi abatumanyi batumanyi abatatumanyi obadde osuwa naye tukwaniriza era tukulinze otuwe odayo tugenda kukolera omukolo tojja kwejjusa tugaba discounts ennungi era tubalindiridde n'ababadde batuwagira emyaka gye tumaze mu business tubeebaza kuba tukuze twatandika na cakes kati twongeddeko juice twongeddeko chai tulina snacks tulina dessert tulina ebirungi bingi nnyo buli kyolowoozaako ekyokulya ku mukolo kirowoozeeko ng'olowooza ku Hajat nti ajja kituukiriza ate abamanyi ba Hajat ku by'okufumba mukitegeera bulungi tojja kwejjusa If you go for shopping, don't forget to buy new branch on market. Sam. Okay, family friend not to make a day. Purida mana make a day. Crisps, contracts, cookies, and gonja. Sam's. Taste the difference. Boom Chakala! Grab a Rock Boom, check under the cap, energize and win smartphones, flat screen TVs, Rock Boom gear, motorbikes and millions! I mean millions of cash! What you see is what you win! Boom Chiki! Boom Chakala! Where do
Weli Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.welitravel.com or our social media platforms at Weli Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Weli Travel, your life-changing journey. Tukwaniriza ku Aisha Muslim Wear abakutusiza engoye ez'omulembe okuva India, Turkey, Dubai, China ne Egypt. Tuyina engoye ezikwesa ekitiibwa mu casual wear, amakanzu ne hijab ez'abato n'abakulu. Tulina juba, enkofiira, scarves, headrobes, school pettiveils, emisaalo. Tusange ku bench Wanuka Street, Mini Price Lane, opposite Modern Shoplex Arcade. Oyingirira wansi wa Diamond Trust Bank. Shop number H21. Oba tukubireko. Busika Muslim Secondary School ly'essomero ery'omulembe nga litwala bawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abaveebweru ku O ne A-level. Ebisulo byaffe biyonjo ddala ate nga bigazi bulungi. Essomero lyakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza era nga tulina ne UNEB center namba zombi. Tuli ku musingi gwa busiraamu naye nga n'ab'eddiini endala tubaaniriza. Kyokka nga mu kutumbula ebitone tewali atuwunyamu. Tulina science laboratories, computer laboratory, school library, standby generator, school vans, okukugatta compounding nga ziddala ate enyirira ebyensuso. Ebyo nonga bye bisobozesa abayizi baffe okufuna byonna bye beetaaga mu kusoma. Busika Muslim Secondary School tusangibwa Gayaza Zilowe Road, mayiro 25 zokka. Ku simu noti 772 68 22 39 oba noti 7 noti 5 83 17. Busika Muslim somero ddungi nnyo. Kale nno ku ebyenjigiriza eby'omulembe omwana mutwale mu Busika Muslim Secondary School. Butukabutuka tewakyali kubutukabutuka na kusiibwa. Kijjudde ebirungo by'obutonde okunyiriza ensusu zaffe. Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. Aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula eŋŋaano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduka namba KV4, essimu noti 7 noti 2 8 48 9 ne noti 782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Abatula mwenna ekilamuso kya Mukama Katonda eky'emirembe, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya gange yenze Alhaji Saddamu Rashid Lukwago, nsangi wa Wakaliga opposite n'akaleka ba veteran bangi bandowooleza mu bitundu bingi naye oyo si yenze. Abo baganda bange buli omu akola bibye nange bakola byabwe nange nkola byange. N'olwekyo njagala okutuusa omukisa guno ogw'essanyu okwebaza mwenna baganda baffe abeewaddeyo ne muwaayo ebirowoozo byammwe eri Allah subhanahu wa ta'ala, ne muwaayo emibiri gyammwe, ne mukkiriza musiibe enjala lillah nga si lwa kintu kirala kyonna kyonna. Mungu agenda kubasasula.
n'olwekyo tubeebaza mwebala okusiiba mwebala okuyita obulungi mu mwezi gwa Ramadani mwabafuniddemu ebizibu tusaba Allah abasaasire abataase abafuniddemu endwadde kuba nakyo gyekiri ng'abantu basiibye bubi tukyaliwe wakaliga opposite n'akataleka ba veterani abalina ebizibu batawanya mu mbuto alusaazi infections mu kweseza buli kika kya ddagala kiganye weetuli wane wakaliga tukyakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ate nga yeffe bannansanga mbadde musaale nnyo mu kutumbula herbal medicine era njagala okutegeeza gwalaba Salam TV natuuse dda ku Salam yo ojja kundabanga nga nkusomesa ebituufu ebyaddala ebitaliimu katemba bitaliimu kandolindoli ebikwatagana ku herbal medicine nze herbal medicine gye ntegeera n'olwekyo nkyaliwe wakaliga era nkyajjanjaba mwebala okulaba Salam TV ate mweyongera okulaba Salam TV wendi wakaliga gwa neetaaze opposite n'akataleka ba veteran tukyajjanjaba endwadde nga bulijjo. Ramadan Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaweria Mkalas is my name, the Executive Director at Tropical Bank. Tropical Bank has been around for 51 years now. We are proud to have served you for all those years, and we are still here for you. We have customized our products and services to suit our different customer needs, those in business, those in employment, among others. Again, it's a holy month. We thank the Almighty that we are all here still alive, and in line with our corporate social responsibility policy, our teams will be reaching out to different communities to give out to the vulnerable. It's a month of peace. Let us spread love, let us spread peace, let us forgive, let's support each other. Again, we are fast-tracking our Islamic banking license to ensure that we also offer Islamic Sharia-compliant products and services. As we are getting set and we'll be getting to you soon. Thank you. Ramadan Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya agange nze Hajat Samira Mugisa, MD wa Tuweereza Agencies. Tuweereza etunda ebintu nga sukaali, muceere, butto n'ebikozesebwa byonna ebyawaka. Tuweereza erina product yaayo, product y'abakyala. Badde nsaba abakyala mwenna mwettanire product eyo gye bayita Secrets. Product nnungi nnyo eri ku katale. Badde nsaba bakyala bannange mutuwagire. Tutunda ebintu ffe nga tuweereza ku bbeeyi ensaamusaamu, ebbeeyi ennungi ddala. Tusaba mujje mutuguleko. Twagaliza bakasitoma baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe ekisiibo ekirungi. Tusaba Allah ow'ekitiibwa ekisiibo kyaffe akikkirize. Tusaba Allah atuweemu baraka mu kisiibo kyaffe. Ffe batuweereza tusangibwa mu Kkubo ku Malayika Building. Tuguza abantu kinnoomu ne ba wholesalers n'abalala bonna ne bwe babeera ba bitongole tubaguza. Ayagala ebintu byaffe tuli ku nnamba 0706 0 0467. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات